wa omugisa weno nze John Navubya obutakanya mu bibiina by'ebyobufuzi ku ludda oluwabula gavumenti bannamateeka ab'ekibiina kya Democratic Party mu Parliament okuli owa Mityana South Richard Lumu, owa Bukoto Central Richard Sebamala, owa Buyekwe Dr. Lulume Bayiga basabye bannabo mu bibiina ebirala okwevumba akafuba akawamu banogera ekizibu kino eddagala nga bukyali kuba Chandiba NRM funvu biddi okubasaanyizaawo ddala ng'eyita mu bugologosi nga bunobuza bulabikira mu bibiina ebyenjawulo. Ensasage yasooka mu Ddepya kukkakana nga bano bakoze endagaano ey'enkolagana ne NRM nga wetwogerera kiyingidde FDC gye beerangira okukolagana n'okufuna ssente okuva mu kibiina ekiri mu buyenza ekya NRM. Tutuulemu empologoma teyina gy'etajja kugenda. Kaguta byakola abikola ku strategy biteeketeeke. Temulowooza nti okujja eno okujjayo Mao yali mistake. Temulowooza nti okugenda mu UPC n'awaayo omukyala ministry yali mistake. Kakati mugenda kulabayo baminisita abamu wedde gye bali abaava mu FDC mugenda kulaba abalala n'ensimbi ndowooza mwaziwulidde. Kakati ebiranga ebintu bwe bityo bwe biri empologoma awalala naye ekola ki? Naye ewunyiriza wabulawo obugere bwe yawunyako, waliwo bwe yawunyako ku nviiri, waliwo bwe yawunyako ku mumwa, kwega ye erinze nti ndowooza nja kutandika. So ffenna twetegeke. Okunoonyereza okukoleddwa ekitongole kya Fin Church Aid kulaze nti abayizi ebitono 69 ku buli 100 mu masomero ga wano tebafuna kubudaabudibwa yadde okulambikibwa kwonna ku bye baba baagala okusoma oba okukola ekibaviirako okusoma ng'omuwawa. Okunoonyereza kuno nga kukoleddwa mu masomero 48 mu disitulikiti okuli Kampala, Ntonga, Mukyege, Tororo, Kamuli, Gulu, Yombe, Mityana ne walala. Kulaze nti abayizi ebitono 71 ku buli 100 be beetaaga okulungamizibwa ku bye basoma buli luvanyuma lwa sabbiiti emu, so nga abalala ebitundu 41 ku buli 100 bagambye nti bali bafunyeko ku kulungamizibwa abasomesa omulundi gumu mu mwaka. Alipoota eraze nti abasomesa nabo tebalina budde bumala kutuuza abayizi okulambika ku masomo ge bayinza okutwala mu matendekero aga waggulu. Akakiiko akalondoola enkola y'emirimu gy'ebitongole bya gavumenti mu Parliament aka Cosase kongedde okusaakazita ku bakungu ba UNBS. Olwaliiro omukungu w'ekitongole ky'ebyentebereza y'obudde wansi wa UNBS azirikidde mu kakiiko Edwin Muwummuza abaddeyo mu Parliament. N'olwaleero akakiiko ka Cosase akakubirizibwa mubaka Joel Ssenyonyi owa Nakawa West kakunyiza abakungu b'ekitongole kya UNBS. Bw'alabiseeko maaso g'akakiiko, omukungu w'ekitongole ky'ebyentebereza y'obudde wansi wa UNBS John Kiwanuka agudde n'azirika wakati mu Okumusoya kajojijoji w'ebibuuzo eby'okumukumu ku nkola yaabwe y'emirimu n'ensaasaanya y'ensimbi. Ebimunyiza olw'akazito ak'amaanyi ke bamutaddeko n'azirika. Ono addusiddwa mu ddwaliro lya Parliament okufuna obujjanjabi. Cosase yeetegereza emivuyo gy'ekitongole kino egyafulumira mu lipoota ya ssaabalabirizi w'ebitabo bya gavumenti emyaka gy'ebyensimbi 2021-2022. Mu ngeri emu ssenkulu wa UNBS David Livingstone Ebiru amenyeewo bye yayogera bwe yali mu maaso g'akakiiko kano nga bwe yaggulirira abakungu ku lukiiko olufuzi olwa boodi ya UNBS n'obukadde 10 okusigala mu yafeesi eno okumwongeza contract mbwebyo yabyogeza busungu. Minisita w'ebyobusuubuzi Francis Mwebesa ategeezezza nti Ebiru yawumuziddwa okumala emyezi 6 okusobola okunoonyerezebwako kweyambisa obubi ssente z'ekitongole kino n'okweyambisa obubi ofiisi. Ku lwa Biti Famma, nze Edwin Muhumza ku Parliament. Abasomesa mu disitulikiti y'Obukomansimbi batutuuka okwemulugunya eryakulira oludda oluwabula mu Parliament Mathias Mpuuga nga beemulugunya ku mbeera mwe bakulira nga waliwo n'abasomesa ku ssomero lya Mbulire SS 6 basula mu kisenge kimu. Tunaamalawo embeera y'abantu okwagala okulyanga emmandwa mwesunga eddoboozi lyaffe ku bintu bye mu lipooti nze. Ekirungi ne RDC abadde wano abasomesa be bajja ebweyo ne bapostinga wano nga waliwo abaliwo abakola nga tebali ku payroll. Ebyo babikola batya? Kakati n'omanya nti ekyo kya butaliimu. Gabadde agisaawo eno oliko Beat FM. Ago gabadde amawulire ku 96.3 Beat FM gakutusiddwako the FCU Bank